Vidiyo eno ngikoze ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogwamugula nsigo omwaka 2024 oluvannyuma amawulire ag'essanyu agaatuuse mu kisinde kimanyikiddwa nga ekya MK era wenjogerera bineno ng'ompuliriza abalya mu ndago baatandise dda abanyenyaagali b'enjole baasuddeko dda abaakutte ku alamu eŋŋanda ŋŋamba okuba obululu baatandise dda oluvannyuma lwa pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni Tibo abulwa okuvaayo n'alonda mutabani wo amanyikiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba okubeera Chief of Defence Forces. Ono ng'addidde mu bigere omukulu amanyikiddwa nga General Wilson Mbadi nga wenjogerera bineeno bamukyusizza dda ne bamufuula State Minister of Trade, Industry and Cooperatives. Bwana Muhoozi Kainerugaba njagala okujjukiza azze akuzibwa amadaala ku mitendera egy'enjawulo era nga Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni okumufuula Chief of Defence Forces abadde muwiiwe ow'amagezi ku nsonga za special operations naye kaakati ye Kagujje ye mwenye era omumyuka we ye Lieutenant General Sam Okidingi ng'ono addidde mu bigere omukulu abadde amanyikiddwa nga General Peter Elweru ng'ono gwe bawadde ekyabwa Presidential Advisor gwe wenna tannaba kubitegeera era nga tonnamanya kigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda nga tomanyi kifo omukulu kyaguddemu engatto ssaawa zino zayambadde kalira nkusosotolere oluwombo nze omwana soda Export TV ku YouTube subscribinga commenting ate sharinge bw'otuuka ku YouTube bw'oba omaliriza genda ku Facebook page yange omwana soda neya Expo kuba emboozi ennyuvu nnyingi zikyajja omuli neziyigiriza Chief of Defence Forces mu bufunze abeera CDF ono yabeera omukulembeze ow'okuntiko ow'amagye g'eggwanga lyettu Uganda oba mu luzungu g'osobola okuyita Uganda People's Defence Forces oba UPDF. Omukulu ono yavunaanyizibwa ku bukulembeze yakulembera era yakuliramu operations zonna ez'amagye g'eggwanga lyettu Uganda. Ekifo kineeno tekyaliwo mu kusooka era kyatonderwawo oluvannyuma lwa National Resistance Army oba NRA ng'ewangudde olutalo olw'ensiko era bunnambiro ng'olutalo olw'ensiko bakalukuba olukummutwe. Amagye gano agaali gatuumiddwa aga NRA gaatuumibwa Uganda People's Defence Force nga ge gavunaanyizibwa ku ddembe ery'eggwanga lyattu Uganda era nga wakayise emyaka 3 gyokka mu mwaka gwa 1989 ekifo kino kyatondwawo era ng'omukulu yasooka kikwasaganya si mulala ye Major General Mugisha Grigore Muntu nga wenjogerera ono yayabulira dda amagye g'eggwanga lyattu Uganda n'agawummula era n'ayabulira n'ekibiina kya NRM. Wenjogerera kaakano yatandikawo ekibiina kye era agezaako okukwasaganya ng'agezaako naye okufuna entebe ey'eggwanga. Bwe yamala okuva mu kifo ekyo omwaka gwa 1998 paka 21 omukulu amanyikiddwa nga General Jeje Odongo naye n'akikwasaganya 21 paka 23 omukulu amanyikiddwa nga omugenzi Major General James Kazini Bananuche naye n'akikwasaganya. Omugenzi Kazini eyafa omwaka gwa 2009 oluvannyuma lw'okutegeezebwa nti yakubibwa muganzi we amanyikiddwa nga Lydia Dralu akakumbi ku mutwe bwe yata enkasi mu mwaka gwa 2003 n'agikwasa mugenzi munne ng'ono yafa omwaka gwa 2015 eyali amanyikiddwa nga General Alonda Nyakairima ono yakitipirimpya okuva omwaka gwa 2003 paka omwaka gwa 2013 era bwe weetegereza ye yasinga okukirwako anti yakipirimpya emyaka 9 beddu ng'amaze okukita omwaka gwa 2013 ne kikwatibwamu omukulu amanyikiddwa nga General Katumba Wamala ono akyaliwo omulamu atemya bukofu. Ono yaweereza eggwanga lye okumala emyaka 3 beddu era omwaka gwa 2017 bakimuggyako ne bakikwasa omukulu amanyikiddwa nga General David Muhoozi si ono gwe ŋŋamba Kainerugaba. General David Muhoozi bw'amala okukita omwaka gwa 2021 ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwa Ssebaaseka ne balonda Lieutenant General Wilson Mbadi gwe basindise mu by'obusuubuzi. Kaakano wenjogerera bino ng'ompuliriza tewali mulala yenna wabula General Muhoozi Kainerugaba kati yatudde ku ntebe eyo yeegirisa ng'ekigotta entula. Twalabye guli bwe gutyo omwana fayiro n'agikuba ku mmeeza ebikwata ku mukulu obukugu bw'alina mu magye n'ebyamuleeteddeko okuba nga ssaawa za kaakati nga ye Kabejja ye munene
ng'oggyeko ekyokuba omutabani w'omukulembeze n'ebirala bibino mbirese. General Muhoozi Kainerugaba, omukulembeze wa MK Movement, kano akabiina ke gagezaako omuteekateeka balabe ng'akwata entebe y'eggwanga lyattu Uganda, kuba naye alina okuyaayaana. Kasookedde azaalibwe mu mwaka gwa 1974 omwezi ogwakafuumulampawu ng'ennaku z'omwezi 24 mu ggwanga ly'e Tanzania mu kibuga Dar es Salaam. Talabangako ku mukulembeze mulala okuggyako kitaawe Yoweri Kaguta Museveni tebuhaabulwa. Musajja yasomako emisomo nga abaana abalala era bwe yatandika oyimba ttengerere ng'akuliridde nga interview ey'okukasuka omukono ne gutuuka ku kutu agiyise. Yatwalibwa bukolokolo okutandika okusoma era yatandikira mu ggwanga lya Tanzania. Bwe yavaayo ne bamwolekeza ku Mountain Kenya Academy eneesangibwa mu kibuga Nyeri nga kiri mu ggwanga lyattu erya Kenya. Wabula era oluvannyuma ennyo baamuddusaako mu ggwanga lya Sweden okukakkalabya emisomo. Wabula kitaawe mu mwaka gwa 1986 ng'amaze okuwamba entebe y'obwepulezidenti w'eggwanga lyattu Uganda, baamuleeta mu ggwanga lyattu Uganda n'agenda ku Kampala Parents School okusoma. Ne bamugjayo ne bamutwala ku King's College Buddo, nayo n'asoma. Ne bamugjayo ne bamutwala ku St Mary's College Kisubi. Omwaka gwa 1994 yali afulumye ng'ebyo abikubye oluku mu mutwe. Bakyeruppe nga bwe boogera nti like sani like father bamuddusa mu ggwanga lya Misiri okutandika okusoma amagye era bukolokolo ng'ali mu Egyptian Military Academy. Yatandika okukakkalabya kye bayita Company and Battalion Commander Courses era n'aziyita bukwakku. Ne bamugjayo ne bamutwala e Kalama Armored Warfare Training School, nayo n'asoma. Mu mwaka gwa 2007 bamutwala okusoma kosi ey'omwaka ogumu mu magye mu United States Army Command ne General Staff College eno ng'esangibwa mu Fort Leavenworth, Kansas, era n'afuluma mu mwezi gwa Juni omwaka gwa 2008. Yagendako ne mu ggwanga lya South Africa nga no lisangibwa ku masenegeta k'olukalu lw'omwana w'omuddugavu. N'asoma mu South African National Defence College. Wabula Muhoozi Kainerugaba gwe nkutegeeza yajoyininga Nottingham University era eno yasoma n'afunayo digiri mu Political Science mu mwaka gwa 1997 yamuli mu ngalo. Mu mwaka gwa 1999 General Muhoozi Kainerugaba, omwagalo w'abangi nga babbalamu Bafranka Gashumba n'abagwa mu ttuluba eryo, yeegatta bukolokolo ku ggye ly'eggwanga lyattu Uganda erimanyikiddwa nga Uganda People's Defence Force oba UPDF, era abeegattako nga officer cadet nga ke kadaala kokka kaalina. Wabula mu mwaka gwa 2 njereere yali afulumye mu Royal Military Academy ng'eneesangibwa mu Sandhurst mu magye g'aba British. Oluvannyuma lw'okusoma era n'akuguka, kino kyamuleetera okulinnya amadaala nga entakera ku speedi eya waggulu mu magye ga UPDF. Wabula kino ekikolwa kyanyiiza nnyo bakuba nsiko abaali ne Muzeeyi Museveni aba NRA okuli David Sejjusa ne Dr. Colonel Kizza Besigye. Bagamba omwana ng'amadaala akulira ku munga akatiko. Eno yo story ey'obulamu bwa General Muhoozi Kainerugaba nantagwa buwoomi ng'akakuba akagenda mu loogi ne mu kabuyonjo. Munzikirize nsooke ngikomyeko waneeno ngikuleetere mu full swing omanye ebyafaayo bya General ono omukulembeze wa MK Movement, musajja mufumbo bingi nkyaleeta. Nze omwana soda following tovaawo kankomewo. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito. Bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno. Omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta, okuwuga, okuyimba n'okukuba ebivuga byonna, ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka. Buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira. Tulina day ne boarding. Buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako. Abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito, kilomita emu okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira administrator ku 0773 011412 oba kubira director ku 0752 52 Cambridge Junior School, a well for knowledge. Export TV.
to the world.